tufube nnyo nga tetunakola those long lasting lifetime commitments. Twenonyerezeeko buli omu gyazaalibwa. Tunapangisa bambega. Atupangisa bambega bino byangu. Teri family etafiirwa. Teri family etakola mikolo. Onfuna bulungi. Kireete mu mbeera ya mukwano Solomon. Nti ewa madamu ne gwe wabiyita mudda. Bwaba bafiiriddwa fisa akadde genda oziike. Bw'ogenda ng'okyali ku levo y'omuko ow'oku nsonda ow'omu lusuku gye baleeta senga sooka obuuze kuwona omukwano gwange. Totuula mu kidaala wakati. Oli mutuufu. Emboozi ebeera eno mu bitooke wansi abataka. Gye bakola ki? Gye batuula. Yebeera emboozi ne gaba bannaye ab'oluwezi emyaka 3 nga bafa. Bannaye kijja kyabu ki? Otuula n'olaba ekijja nina ekijja kye nagendako nga kijjudde abaana abato bambi. May their souls rest in peace. Ng'abaana abato ngenda okuza ne bagamba that family y'abasikla. Abaana abato bakola ki? Bafa nnyo. Tulina family ze bagamba nti banjuza naye tebafumba. Okwanjuza banjuza naye tebakola ki? Tebafumba. Twewa obudde obunoonyereza ku family nti wabaziwo balaba bawasa naye bakuba. Otagala mugumu ebiri oluyi ku ki? Otama. Ja abawasa. Era bawasa empeka. Ate akasente bakayina. N'akasente weekali. Naye tasobola kubeera naawe nga omukazi ki? Ne buli mukazi gwawasa amuzimbira, buli mukazi gwawasa amuwaki? Amuwa akake, amuwa amaka, amukolera bizinensi. Naye bw'otagala akola ki? Akuba. Kya famire eyo bayivu naye batamiivu. N'olondamu by'onoosobola okugumira ne by'otosobola n'okola okusalawo nga kuki? Nga kutuufu ne tutapa kukanga Mami Irene bwakoze eki? Bwayogedde naye mulembe guno mwesanga mu taxi. Ku TikTok ebifaananyi ne bitambula ne muteewaayo obudde yadde n'osituka gwe ow'obulenzi solo ogenda kukyala w'aba Irene nga tomanyiiyo muganda wa Irene ne ku lunaku lw'okwanjula oba okukyala ogenda obuuza tukulembera abantu n'omugamba tugenda kwanjulwawa waliwo ekisansaawo amufuna wa boda mulagirire wa boda n'abakkiriza kilomita 10 ez'ettaka. Waliwo muko obaawo bamukawa baba active ate mwegendeze fomatiza emikolo gino anko soro zogiraba waliwo emikolo nga mukaali wakati awo yagusamba emikolo egyo gisinga giba gya kiwaani nga muko yazanya tolina kimala yaawo kikoma ku muko kibakoma ku muko buli kyobuuza okola ki kubira ku muko wabaawo ekitali kituufu. Twewa obudde bannange tweyige. Twewa obudde tukola ki? Nze kati ewange nze neebanja embaga. Kubanga ebbanga lyembadde n'omwana w'abandi. Mutegeddeko ebirungi bye n'ebizibu byalina nsobola obbigumira. Tusobola okugenda mu ki? Tusobola okugenda kati nze neebanja. Tubbireko. Nze nja babuulira mu kiseera ekituufu nga kiki. Nze neebanja ko tututta ki? Akaseera. Tututta akaseera. Neera simbawo akati awo. Kambabuuze banga ki lwe wandibadde n'omuntu mu butuufu n'obeera ng'osobola okumutegeera? Because really I've seen successful mikolo gye tubaddeko. Ndabye ng'abantu bano bwe banyumya story life yaabwe zibaamu abaana ezisinga 2 3 baba babadde wamu emyaka kumpi nga gigenda mu 10 ng'omusajja okukkiriza okwanjulwa akiwaddeyo nga kirabo eri mukyalo naga mukazi wange kino akigwana sente kuba nteekeddwa naye akigwana nga yebanjanga okwanjulwa kuno n'embaga na biki tubikole kubanga bigwanye tubikole kubanga byakatala nze basoko kuddamu tubikole ekibuzo kyaffe kibadde nti twewe ebbanga ki omuntu yandigenza ogenda ewaabwe gye bazaala mukyala we mu kaseera nga buli omu bayina bye bafiirwa mu kaseera nga mwami Kaweesa ne Irene bayina bye bafiirwa nga ki nga buli mwalina ekyokufiirwa sajja we tukoze ffenna tuva mu ntandikwa asset zonna ze tuyina tuzikoze bameka 2 kitegeeza bwe nvaawo nyina ekyokufiirwa omugabo ogulese mabega. Thank you very much. Sajja no mwinamu abaana 5 abaana bano
bagenze bakula balaza watu kulaba ngate mama ngatwawukana okutuusa ng'olina by'ofiirwa bonna mukyala wo laba alina byafiirwa gende waabwe muntu ngase bakulekawo n'abaana bo bana n'atambula n'agenda ati kati era bye biite Ahmadu kyagambye nti ne mu basajja mulimu ebizezenge era ne mu bakazi mulimu ebikazikazi otegeera naye omukazi omutuufu ng'obadde n'omuntu webbanga myaka gigenze mu 10 mukoze mwenna olaba mulina we mulaga mulina we mutunudde weemuti muzimbye ennyumba zammwe mukoze ebintu byammwe muzadde abaana bammwe bali mu secondary baba banja squeeze bakola tosika tosobola ne mufuna butakanya butya oyiye engeri yonna gy'olaba nti nomumalawo butakanya buno nemusigala mukola ki lwaki byonobera mundo thank you ova mu kisenge ky'olijjabba onogenda mu ky'abaana oba nogenda mu kirala oba munju mwennyini toseguka tofuluma abagenyi bwe bajja ate musimayiringira wamu nyonyera nga mugwaniriza okitegedde naye before that musoke mukakani ankozi wanga takkanya naawe nzikanya ne mami Irene olwaleero mami Irene olwaleero abadde muntu mulungi abadde muntu mulamu abadde ng'effumu lyogi side zombi abadde alagwa ekifaananyi ekituufu era sijja kwawukana nnyo naye bato bange bakulu bange tolina kyopapa nja kibagamba mukibatame paka lwe munakikwata teri assurance Irene wanyanjula ewaabwe bwe mukuba embaga agenda kufumbirwa so ajja kutuula afumbe eyo assurance tekola ki teriiwo era nina obuzibu n'amakanisa naddala ag'abalokole badde ngenda kujja waawo nabagamba guno omwaka kwakwogera mazima tenaweza ameka ago tonkubira ngalo nga tezisaanidde tonneebaza ne bwonyiga tebinkwatako wemba kyenjogera nga kyekituufu amakanisa g'abalokole tulina ekizibu muwaliriza abaana bano okufumbirwa nga tebeeteeseteese tebeewadde budde mwe ne mutunuulira kimu kya kifi na muwendo gw'abampeta ze muyingiza muki naye ng'abaana bano temubateeseteese bona mmwe abasumba abasinga you're very young you're very ignorant about the institution of marriage. That's right. But you force the sheep to go into the institution of marriage, which is a lifetime commitment. Awo njagala okwebalizaamu omusumba omu bamuyita njamwogerako linnya limu bamuyita musumba Lubwama. Weewaawo. Ali wammwe eyo I know him. Ye natuulako mu session ye ng'ayogera ku nsonga ezo. Nagamba abaana abalokole manyi waliwo obufumbo bwe mutaagala. Ne nagamba kinyuma nnyo okusooka n'obeerako ne munno nga temunnalowooza ku bintu bya mbaga n'ozaalayokko n'omwana. Yes. Omusajja n'aba n'ensonga. Lwaki ajja? Pastor Lubwama ensonga eyo. Yes, kakati katonya nti Irene nga tonna defendinga. Oyo noonese. Ndi mukkiriza mpa buli buwangwa ekitiibwa mpa buli ddiini ekitiibwa. Kwaba client baffe bava mu makowe ag'enjawulo. Yes. Naye bwe tuteeka ku minzaani bannaffe abalokole abaana bano babakaka abaana bano babateerawo embeera ate ne kigeza kiba nti Irene gy'osabira ew'omusumbawo nange ekkanisa emu gye nsabiramu olugambo ne luyita mu church nti Irene ne Andrew we are dating abasumba bagenda twista batubuulire enjiri ng'etutwala kwa lutaani oba twetegese tutya oba tukola ki oba temwetegese era olugamba nti mweyagala nti ye mukkiriza mweyagala ebituufu nti ye ne babalayiza nga bakiranga mu kkanisa singa mubeera awo mujja kuba mubeera mu bwenzi. Nze ngezeko ku mukolo ogumu omusumba w'abalokole yayagala awa amateeka gye twali tugenda okwanjula muto wange omu tajja kunyiiga muto wange omu nga famire mwe tuva bakatuliki afuna omuwala alokoka olw'omuwala naye nga n'omuwala gy'ava mu maka gaabwe Irene gy'ozaalibwa nga bakatuliki tuteekateeka okwanjula mu nkola ey'ekikatuliki abasumba bawa amateeka ne beerabira nti gyotasula togererayo bibya ekyavaako kaluma nywera nenva mu mbeera ne mbabuulira ebigambo bye batayagala kuwulira
bazadde b'omuwala baasaba ekita ky'omwenge abasomali bagamba tebajja kugenda naffe nga twetisse omwenge. So there is a section of some pastors aba misleading abantu ku nsonga eziri religious and culture related. True. Kati Ne sibanenya nnyo tebamanyi ne mu butamanya beebuuze baleme kuwabya bantu baleme kukozesa baana ki. So not all of them. The good ones are there. Someone has given you an example of Pastor Rubwama. Mumanyi we waffe Nangabo. Banze banzaala Kayibaawo. Fe awa wakala amatendo boyogera Kayibeero omanya Kayibe so sparkers abali akusoya. Okitegeera. Imunayo wento na wana yiye. Kakati they are good ones. Owo bwaba mulungi muwere ko obujulizi. But there are those bad ones aba misleading abantu. Bakulaba n'omuwala eddakiika ezi ye pastor akitwalirawo nti babalaba n'olugambo lungi omanyi abantu ababeera abangi olugambo lukola ki kati babalaba Irene bwe baba ku church okola prayer practice Solomon yamwereza asigala naki kakati olugira nga babayita bagala batwala obuvunaanyizibwa bakadde baffe mu Katonda tubawe ekitiibwa ekyo naye tusaba bakikoze ki bakikozese bulungi abaana mujje mwetereze kinenga Irene teweeteeseteese. Yes, and then before Irene comes in wawo scenario eno nti okay tetuganye abaana bano olugambo oluyise nti baddeetinga musumba oyagala obagatte gwe empetazo ziwere. Problem eva wano abasumba bano tebateekateeka abaana bano nga nzikiriza ndala. Sirabangayo Tuesday kirasi y'abalokole mpozi nga waliwo ezaatandise naye eno mu bakatuliki ne bwe muba mubadde wamu emyaka 10 mulina okuba mu Tuesday. Ne bw'ogenda okuba Irene nga empeta nga mwenna muli bakinaana mulina okuyita mitendere balina obajjukiza obufumbo. Tuesday class katukozesa Tuesday class, that is what is commonly known. Tuesday class zituula ddi mu kyaki z'abalokole okuteekateeka abafumbo ng'ogyeko okusindika essaala ne fire byonna ebisiraani ebyandibalemeddwa amalogo fire. Simanyi kanisa ki ze mwogerako oba ze tusabiramu ze musabiramu ez'abalokole nningi zaamu nningi ze nze abeeramu kankubulira ekibeerayo. Ekisooka ezo Tuesday class ze mwogera buli kanisa eyina ebbanga lyewa abagenda okufumbiriganwa. For example nzikirizibwa okugera amakanisa kiba kirungi zikooneko ondeeba bagoyinga for 2 months oba 1 month. Ndeeba omulaba asumba ekkanisa musajja mutegeefu ekituufu atwagambye Sam and Sam bagoyinga for over 2 to 1 month ekitone nnyo mwezi gumu kwebiri. Era naye muntu mukulu mba w'amakanisa weewaawo. Ekirala mu kisenyi oyo olaba before you marry nga togenda kufumbirwa kaweesa basooka ne bagenda ne balambula kaweesa gy'abeera ayina ewaka wasula. Kaweesa ono mu nnyumba ayina ekyetaagisa okuba nti agenda kuwasa mwana w'abandi bagenda mutwala bamugeja naddala ekitanda. Thank you very much. Agenda mu maaso kubanga togenda kufuutukana tukakase nga bw'ogenda okuwasa bakusondera ssente ate ku ssente z'emikola nga kwolina okupangisa enjo okumonitoringa kwekyo naye era ng'ogenda mu maaso katono nnyo ndabyeko ku kkanisa gye bafumbiza abaana nga basula ku church genda mu maaso kati bulungusa zibaamu wetwayogedde naffe. Ekirala bino yamugamba buno mbw abasumba bakaka nze amakanisa genzize ndaba n'okubeeramu ebiseera ebisinga abantu ababeera mu courtship bagibeeramu myezi 2 oba 3. Most of them bagoyinga fa nga omuntu amaze n'omuntu omwaka mulamba nga musumba naye nga musumba nga bakimanyi era nga mwayogerezeganya ati mumanyi. This is where I have a problem with some pastors. Twagambye si bonna bwakuleka mubeere mu courtship yajja kuyita omwana omuwala amukuutire amugambe courtship eyo tewali kino tewali kiri. Well awamu bisoboka ne bitakola naye mbaddeko ku mbaga nnyingi ez'abalokole ne tuzoogerera ng'omuwala embaga lweggwa mugiyitaani awo ke mugenda mwako honeymoon lwasumululire tu lwagabula nga bamaze emyaka 5 teri lubuto. Waliwo gye twagenda ku mukolo ogumu wakozi wanja kujjukiza mukaama omukolo gugenda okuggwa wayitambale ng'omwana omulenzi agatukuba nti omuwala talina kkubo
nga byonna byava mu kyaki bamaze ebbanga bali mu courtship omulenzi talina kyamanyi ku muwala. Now what's that crap? So mu nsonga zonna ensonga simanyi lwaki twesibye nnyo kufuba w'abalokole, but anyway gaye mukiteze tubwogereko. Ensonga eno eri bweti ambabuulire ngenda kugineerabiza izo ndizolese zineerabiza oba zirina bye zikujjukiza kakati nga tuli ku nsonga eyo kyonna nga tukizinga twewa obudde obumala the right time as to when omuntu ewandigambye nti kansimbuleko ekigere ekisooka at least ekigeze ekisooka yandibadde mwana bwe tuzaalayo omwana asooka kubanga kati awo tufunye ekintu ekigatta famire zino nga ate si kyakuvaawo Irene bakyaleko ewammwe ate mwewe ekiseera ekikola ki ekimala era nze olumu kaluubirira nnyo abantu nga tugenze mu kukyala kasitanda abazadde nga batadesewo pressure yeeyo twewe bakyala kitegeeza waliwo amumanyi waliwo point of reference mu mbeera ki mu mbeera yonna. Point of reference yani yesenga. You people emikolo obulamu tebukoma kwanjulwa nakola mbaga waliwo obulamu obuddako tabi bwe muva mu mbaga muyina okuzimba anu bwe muva mu mbaga mwazaala abaana bayina okusoma anu bwe mwava mu mbaga oyina okukola business bwoba toli employed by a company mwetagayo investments so tuleme kutunuulira mbaga na kwanjula na mikolo egigwa mu eri ekkowe nti obulamu bwe bulina okukola ki bwe tunaabeera n'eyo endowooza tugenda bikoleramu ensobi nnyingi tugenda binyiigiramu nga emikolo gikoze eki anti waliwo na kino abakyala lwaki baagala nnyo emikolo egyo most of the times they need insurance nti singa nfumbirwa omusajja ono ne tukola ebintu n'agira kati nze kambaweeyo amagezi tusobola okufumbirwa n'okola emikolo nga nakukooye bulungi nga sikwagala nze muze omwami wo era n'ensalawo ne tuwaawukana bulungi anti mulimu abaawukana ng'asuubirawo omugabo kati omukyala atagenze mu mikolo egyo baba n'okutyokotutuddeko mikono gye kati gwe okimanyi tegye emigabo asobola ogikuwa olwekisiraani kyo negigwawo onobedde ku myaka 45 wafumbirwa omusajja ku myaka 25 oba okyayinayo bbanga kyokuddamu okukola okuzimba ebyenkanaka abamaze okwewa diguli y'obwannakyeyombekede nayo singi osobola okubeeraawo ng'ostrugglinga n'obulamu ng'oli mwami nange nga gyendi strugglinga naye kano n'atuwa omukisa nga tukwataganya ate ne tukola tufuna ekituufu okimanyi tusobola okwawukana ne twetaaga tuna tukoze nnyo ate buli omu n'asirana oba gwe n'osirana nze nesigala nga ngenda mu maaso lwaki era gwe agenda mu maaso kale gwe n'osigala ogenda mu maaso ne nesirana okitegedde bino ebintu bya Katonda yalina okubeera wakati waffe ffenna Katonda nga temunnamutikka bingi obuvunaanyizibwa obusinga buli kufa abantu ffe tulina okumanya kye twagala ffe tulina okukola ki kubanga era omuzungu agamba prayer without hard work is a temptation to God lobaala embeera nga n'embiro kwotadde bw'omala okujja ewammwe nendeeta fuso y'ebintu nendeeta loole y'ebintu n'olowooza kiwedde gwe n'otatereeza mpisa za Irene noddayo otandika okunjooga okitegeera byonna nomanya nti ozze n'okifuula omuziziko wakati awo okole byoyagala okuba nga wajja ewaffe kakati ate nekino kankyogere ku seeti wano mwami Kaweesa Irene bw'obeera mwannyinaze bw'obeera mukwano gwange kino ky'osabanga Katonda this is a fact believe it or not kamba umuzemu eddakiika emu yokka tukomawo temuvaawo Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabe gwayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange kwa Rua Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327 Mimi's Glam eyes as you like it. Kuza Savings Zone ne Pride Akiba account. Pride Microfinance, your growth is our pride. Okuwummula si kutuuka tukyagenda mu maaso. SK Media ndi ne Mami Irene ne Uncle Ziwa twogera ku nsonga ya mikolo bwe twabadde twabuka
twabadde twogera ku nsonga ya mwabafumbirwa ate ne wayita akaseera ebintu ne bitabuka. Awo nabadde ngambira bannyinaze bano Uncle Solomon nti there are facts of life. Ne bw'oba ozikkiririzaamu ne bw'oba tozikkiririzaamu they remain facts. Bannyinaze nabagambye bwe nti mikwano gyange emirungi abaana abawala musaala zammwe ze mubanga musaba ky'omusajja oyo yenna gw'ofunye obeere mukyala Kaweesa obeere mukyala Ziwa kyekirwa mu kino ky'omusajja oyo omukolere ebyo binaamusikiriza ajje ewammwe omwanjule akkuba embaga ebisigadde tononooza ebisigadde tokola ki musajja azadde ebbali tokola ki kubanga kakati kyekisinga patabula lindako nabagambye amazima galuma naye ne bwe gakuluma ne bw'otagakkiriza gasigala maki mazima n'eddiini nga tezinnajja ze tukkiririzaamu ekyomusajja okusajjalaata kiri mu nnono y'Abafirika sinabaganda kiri mu nnono yaki kiri mu nnono y'Abafirika ekyabasajja okukola ki osajjalaata enjawulo ebeera mu basajja yeno giyiga olwaleero Irene ne banna abali eyo abaana ab'obuwala omusajja bw'asajjalaata yeeyisa atya abasajja basajjalaata n'asigala ng'obuvunaanyizibwa bwe abukola okuva mu ddiiro paka mu kisenge kituufu nnyo abasajja basajjalaata n'akikweka ziwa ne mmala kwegolwa n'omanya nti nayina abaana abalala 10 nga bannyaabwe bazze nga n'abamu bakwano bo nga n'abaana obalaba tebaawuka nga n'abaana banfaana n'ennyindo yange n'ey'ekiraalo abasajja abalala olusajjalaata omanyirawo oluzaala omwana omanyirawo olukwana ebbali n'okola ki enjawulo ya okusajjalaata kuno abasajja bagikwata bate n'abasajja bonna bakola ki basajjalaata kyovula abasajjakazi bangi ku miramu gy'ababbaaba bakyakaaba ne baleeta abaana n'asirikanaga kino kiyaye enkabira kati atewoddewo story gye nzijukira wawo gye twagenda sigenda kwogerayo era byali byabasumba baakaka omwana omulenzi okuwasa omuwala naye ng'omuwala ono yabuulira dda mu kapasite ekizibu kye nti nina obuzibu n'okukonsiivinga era sizaalanga ku mwana naye njagala obufumbo nga bamunaye bakaka omuvubuka ebyo ebyatokombako nga tonnakola omusajja atadde ssente mu mukolo omusajja yalinda emyaka nga 6 ng'omuwala tazaala ndooza myaka wano ng'ebiri nga batambudde n'agamba wano wandibaawo ekizibu n'atandika okukola ki okusonda ababe ba designated survivors n'abateekayo eyo n'ebyajja bubi omusajja n'afa myaka ndooza nga twakamaliriza covid awo tugenda okuziika naffe nga tetubimanyi nti omusajja ayinayo abaana nga batugamba abafamire temweraliikirira wadde mukyala waffe tazadde tulina abaana baffe 3 baabano ne bababuulira ne bababalaga omukazi agakaaba we gaggweramu awo twava ku mukolo ng'abalokole bakolimira omusajja afudde ayinza ate okukola ekintu ng'ekyo kati omusajja baali baagala afe nga alese ekikumu birungi n'obisembezawo abamwannyoko nga mulamu tazaala omuwa magezi ki ngadde mwamusasula ente tanka ne muzitwala omuwa magezi ki mwanyina omulungi awo nga bikuweddeko mwanyina omulungi akosooka okaddemu mu kamera nannyoko oziwa nfunye omukyala tazaala tumusasudde mu myaka 25 wetaaga boonoolerako abakuyita senga abanaakufukamirira omuwa magezi ki ensonga y'okuzaala n'obutazaala sigenda gyogera gwe mukyala gwe yandibadde akuba sitampu esembayo oyagala ennyo otasobola kwebaka nga tokebedde nze amata obuta n'emikwano gyange nga bwe tuli ku seeti ensonga y'okuzaala sijja gyogera naye nga example gye nkuwadde ogirabyeko naawe awalala nange naye kusaba nze mwannyo okumpa amagezi tusasudde ente tugenze mu kyaki empeta erumye sigenda kukyogera myaka 5 alya mmere yaffe bwafuluma bwayingira nkale basobola banyabo mami Irene bwaba ensonga ajebaramye kyalina kitwogera ku nsonga eyo naye ebikulu byebyo tubibategeezeza jamu kyo ekikwatako jamu kyoyize nabakoyinza okukyusa
obufumbo bugenda kukola ki bugenda kunyumira n'abagenda okutuvuma bangi bye tweyogeza naye nze ndowooza ate ge mazima n'abagamba lwa mazima mikono gyange mwena abatulaba era abatuwuliriza olwaleero ngenda kusembayo mu ngeri bweti nga mbagamba we bati naddala abakyala tubeere bagumiikiriza omusajja oyo bwobanga olinayo essuubi ery'okubeera naye obulamu bwo bwonna tugumiikirizeeko tomusaako pressure kubanga yebbaawo mugenda kumaliza musigale nga muli aba babiri mu nju ekyokubiri let's be tolerant si buli nsonga nti ekunobya tebanakyala wammwe noonoba tebanaba kuvanjula noonoba kakana because nejolaga era ugenda kubeera mu bino teri malayika malirize nga bakubalira abasajja malirize nga bakubalira abaana nejogenzo zunga abasajja tutagala bakukole okikola munno wegayiridde bwoba owulira nga naawe okyandikulumye nnyo naawe okuba nti nno balina kye bakukoze bw'aba nga akusabye kukyala ng'ate ogaze naye ebbanga myaka mugenzi myaka 5 10 mazima akusabye tukyale ng'ate obusobozi bwebuli alaba mukozi muyinawo genda omusanyuse naawe ate osanyuke bakumanyi bakutegeere so ebyo bibyange mukumbawumba tubeere bakakamu let's be tolerant tubeere bagumiikiriza tosaawo pressure tosaawo mbeera totabuka totaama kakana Okay, nze mpozi okwebaza bannaffe bwe tutambula mu nsonga eno Pride Microfinance abagenda okufuuka Pride Bank omwaka guno mwebale nnyo okubanga mututeekamu ensimbi ne tutambuza obubaka buno ensi yo jefa yenkana. Twebaza bannaffe abannacha ebo abo batunda eddagala ery'ekinnansi mu mbeera zonna akalango nga bw'obeera okalabaawo lya mu kisenge lyawa balina ebizigo ebya habbu ng'ate bya nviiri osobola okutuukayo munayi ne bakolako bulungi. Mimi's Glam abo nabo tutambula nnyo nabo oyo omukozi wa makeup si mukozi bakozi ba makeup bannakinku abalabye ku mikolo gyabwe gye bakozeeko nsuubira temutoma akulinza akadde konna bino simanya wig installment simanya tukoze tutya sigenda yeeyo ebyekikazi sibimanyi mukiyita mutya installation manti nze munnaye ebyabakazi sibimanyi nembiteeka eno munansonyiwa Toki events oba Toki ya events abo boogezi ku mikolo bakutegekera emikolo the event planners bwe batuukirire ensonga ejja kuba ewedde buli gwe njogerako okuba ku namba ya simu eyo gy'olabako yes ebigambo munayi ne bikubeerera taratibu nga luwombo lw'amagi bakyalina kye batubanja akatubasiibulire wano tukomawo mulundi oguddako n'ebipya ensonga yonna twabagamba gy'olina eyeyo ngekwata ku mukolo olina kyobuuza kyajja kitya kyali kirungi kyali kibi wakyali bwe kityo teekayo butesi mu comment section subscribe and share twewetulebawo obudde mufune ebirungi awetaago tereza twetereze till next time bye bye.